Why is it that whenever you are nearing the deadline of expecting a lockdown to be lifted by the president, the number increases? Kyategeeza mirundi nti bwe mbanga musembedde okuggulawo odedde ndi batuwadde omuwendo gw'abalwadde gweyongera. Do you know how much money the ministry spends, government spends on locating? Singa ne sirimu yali mu location ngo bakukwatira noyogera abawala bonna bwe wayagalako noyogera n'omukazi nayogera abasajja singa obufumbo weebuli. Do you know how much? Natunulidde bwe nti ab'Emityana Mubende nti omusajja avudde Kenya n'ayingira n'atuuka Mubende ajjeko ebitanda n'akola kyawe bamukwatidde ne bafuuka ba vigilant eno yonna gye yayise is not escorted. Omusajja yaguleseewa bosi ye kakati oyo gye yayise waliwo strictness ku bamalaaya mbu tuyise bad black asomese bamalaaya. They cannot touch on the malayas because if you subject the malayas to tough measures tebajja kugenda mu basajja bali kufuna kawuka. Their interest akawuka kabeerewo bakafunemu. This is commercial coronavirus. Yazemu byanfuna. Kati wa byanfuna. Muna Uganda ali ewaka agamba obudde bw'engumikiriza era ku luno mu Museveni asubikogera bujja. Bajja kuwaguza. Agambe nti ddala. Anti bajja kuwaguza. Mutuwongereyo. Bajja kuwaguza jjo. Katona nnyo. Statement ya minister mabega kawe bali bamujja ku interview. Nagati twandiyongeddeyo 21 other days. Gambye nti yetayinza yafuna. Wanje? Yafuna. Nti kakati nze mbawulira nga boogera naye. Omanyi nti baagala kansiiga. Anti if we want to keep this man out of radio and TV ne radio zigalibwe kamusiige. Kati fwenna tugenda wano muli bameka. Buli gwenkola naye tugenda mu isolation for 2 months. Kati anti bakansiize nkalina. Province positive. Batunona. Batunona. Radio neziggalawo. Waliwo omu bamugambye ti mu parliament tufuneyo mbaka parliament tumuwe million 3 akkirize nti yali positive. Parliament eggalibwewo. Kati we are moving towards musajja omu yankubye esimu nanga nti misa ekola nti tulabye helicopter ehoyima ng'eri mu kyanda simanyi naani tibalabika wano baagala kwestablishinga baagala ehoyima bagambe nti gyekali twestablish omusajja nankubira esimu nanga ndowooza baamuseresa medical doctor owehoyima gwe baaga nti ayina ne mukazi we ng'ate muganda we ali mu virus institute agayita agina bano abasiru ne baleeta nti ayina bafunirewo ekibateekesa operation ehoyima ne kiliniki yeggalewo. This is a commercial coronavirus. Kakati ate no mulinde owa local defense bano abali ku luguudo mutuyambe muteekako aba traffic and be explainable. Tinze kennyini ennyinde ezaano nadde ate bandetedde ziri expensive zaaganye ate ez'emitwalo 10 ezaaganye sissa kati ate nezeeyo ku buno buli rayiti buno obw'olukumi ziri expensive zansalidde bwereere za mitwalo 10 zansaze boxi namba zansaze walise boxi ate gundi yali futingo kita kyakuzanya zansaze zaaganye kubanga nze sissa n'okwebikasa ebikka kuva mu buto bwange 2 nze sambala gambutusi hapana enkubira mu mutima ikolapuse yes okadiye mama no gambutusi ina sound yenkola ku nengwa kakati mmwe abatalina n'abantu oyinza okusanga kati medical doctor can tell me that man is suffering